Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Alright mukwano abalungi abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basiramu bannange era nga mwebale kubanga musiiba tutwalaganya this month of Ramadan era nga I'm proudly dressed by Hosh Fashions and Bridal. Bevan designing the skirt kano, it's really very beautiful and it has a good material, so yeah bebate banyambaza era nga ngena terako akagato ka papo nga bw'okalaba. So papo ono bevan designing iddeko according to the flowers in the skirt. Etenze bamanyi sitera kwagala kwambala colors nyingi nnyo like ng'omuntu wanayambala colors nga mukaaga. Njagala nnyo colors, sitera sukka colors 2-3, so bantegeera I appreciate. Era nga tukyali mu swawumu tugitwalaganya bulungi nnyo ddala. Era nga muli mutya abasalawo okwefuula bakatonda b'ensi nga mmwe muliwo bw'oyambala bw'oti ate mu kisiibo toseka ate kifoosesa nnyo ekato wasiibye ate simanyi oyo lipstick omala n'omulyanga emmere munansonyiwa obutakala mimwa ate seewozaako kuba sisiibirammwe. It's between me and my God. So nammwe mbatumiddeko bambi banna ate mmwe abasinga okubeera n'ebitimatima mmwe abeefuula nti mukwata ensobi mu bamanyi buli kimu abeefuula nti mmwe abatuwa passport ezigenda mu ggulu bambi. Nenga otherwise nze kyonna niya yange, it's between me and my God, not for you. Kuba abantu musigala muli bantu, we are humans, but nze ne Katonda wange ffe tumanyi, yamanyi nange nze amanyi. So otherwise mbaagala nnyo, love you so much. Tulese surprise eri mwana muwala ayitibwa Mmere. It's kind of emotional. Bikwasaamu konnako okusinziira the story I heard from Joseph. Joseph was the boyfriend. Waliwo ebitagenda bulungi era nga Mmere yagenda okuba ekyeyo Saudi Oman. Mmere yali Oman for some time back byaddako. Mmere waliwo ebyagenda obubi, yagenda okomawo ewaka mu maka gasuubira nti abadde aweereza omwami ssente beekulaakulanye as a couple. Yagenda okusanga n'omusajja nno teyamusangawo, yagenda okusanga ng'ewaka bino nno omusajja yabinnenyumiriza mbu omukazi yagenda okugenda ebweru nga kapo baagalana, bwe yadda nga bw'odda obuzzi nga toyogedde, bamanyi bikola. Bwe yadda obuzzi nga tayogedde agenda okusanga ewaka ng'omusajja yawasa waliwo omukazi mulala. Yayagadde amuwe surprise n'agwa bugwe. Yamuwa surprise n'adda buzzi nga tamaze mukubira nti nonaku airport oba nzira weeki ejja. Yagenda osanga mu biiseeko ng'omusajja yasitula dda omukyalo omulala n'amukuba ewaka. N'agamba naye kibadde kihappeninga terwetogera kiro na misana biki nabaawo okukyankalana. Kati omuwala ye n'afuna we yeewogoma we bamusuza n'asooka abaviira beesootinge. N'asirika okumala ebbanga alaba omusajja ono asalawo kiki ekiddako n'atayagala ntala ate n'okudda mbu n'omuwala okudda agwe bugwe yali teyeewulira bulungi, like yakomawo ku date we yali talina kukomerawo, yafuna issues n'alwala ng'alina kudda bamujjanjabira Uganda. N'adda buzzaawo tewaliwo time yakweteekateeka nnyo, nasanga nga baawe alina omukazi omulala. Bingi ebyabaawo awo in between, omusajja byataagenzeemu naye ne mubuuza kati byonna obinnyumiza oyagala tukole tutya? Omusajja n'aŋŋamba nze nga manya amaziga g'abakadaama ssente bazijja wala, saagala kwerekako maziga g'abakadaama kungoberera. Njagala mutwale obulabo butono muyitire mu surprise, naye ng'ekikulu kya byonna njagala kugamba Mmere nti nalaba ensobi yange, I'm sorry. Konze kati bwe walaba ensobi oyagala mukole mutya? Adde waka mweyagale kiki? Nti ne waba takomyewo tweyagale, naye njagala beewo enkolagana nga tunyumya. Awo nze kifa ne ndabawo akamanyiiro. Kaba kamanyiiro. Kwegamba yeenenyeza ono tamuteekako maziga.
Ayinza noba alina ebyamutuuseeko byeyalabye ebitagenda bulungi already ndowooza n'amanya nti kirabika ndiko ebikolimo bya mmere kati yayagala mbu kutuusa ekyo amugamba essolo amwetondere kyokka already yamumenya n'omutima. kati sibayi katugendeyo tulabe bwe binaaba ayogere naye tugenda mukubira Joseph nga tutuuse ku mmere. Anyway byebyo bye nasobodde omubuuza ebisigadde anaaba ayogera ne mukazi we oba ayagala muzza simanyi oba I don't know naye nze kati engeri gyonga sorry tonteekako bikolimu. Anyway kati tuukeyo ewa mmere so tutuuse yennyini omusajja abadde amanyi waabeera one of the family members ba mmere we baamuteeka like we yasobola okwakisesinga ndoza okubeera ko kati nayagadde mubuuza ebingi nti ate ebintu bye yakolanga ne ssente ze yakuweerezanga ne ŋŋamba kambireko ebyo sijja bigendamu abantu bagaba ssente zaabwe out of love nga beyagalidde ate nze nzaani bibuuza already ate teyabinyeze nako. So kati awo wennyini nga tugenda ewa mmere munzikirize mbanjulire ba sponsors baabwe baffe ate abateekamu omusimbi ogutokomoka ate tebakoma tuteekamu musimbi gutokomoka bakolera ddala ebintu ebiriyo kwegamba banyuma okulanga teri kinyuma kulanga brand nga nayo bw'ogiteeka mu bantu ekolera abantu ebisinga okuba ebyakabi. So kambanjulire Hypex Studios bali Lusabala Road najja Nankumbi ne Jacobins Motel bw'oba tosobodde kucha address kubanoonya basange ku 0789 343802 era obasange ku 0754 19 2434 babayise Hypex Studios ku ebifaananyi eby'omulembe ne videography ku mikolo gyonna ngo buli kifaananyi buli wawulira ng'oyagala photoshoot oba ng'oyagala videos ez'omulembe mu moment ya birthday baby shower bridal shower kuhinjira kwanjula wedding oba ng'olina housewarming kyonna kye wandeetaaza ebifaananyi oba nga ogenda twanveiringira mmotoka mpya nga wayingizaawo Range Rover oyinza oba wayingizaawo Range Rover omulembe mugumanye ennaku zino ng'oyagala bakuwa ebifaananyi ne Range Rover yo genda ku Hypex. Kati guno omukebe gwange nago nandigenze ne bagukuba ebifaananyi ne aniveiringa naye nga mukwano baana bawala abali eyo oba abasajja sibalabangako ebyo byonna obuvideo bamukwatanga emmotoka ogisikoti baamaffe tukoma bwegomba naffe tubiraba ne bitunyumira naye nga Hypex ebikola yengo yaga bakuba ebifaananyi wayingizaawo ekyuma Mercedes Benz ojja genda bakuba egona ki naawe ku mmotoka oba birthday ku birthday mbadde manyi ogenda yingizaawo ekyuma kyemmanyi kyembuuza kuwemba njagala bya birthday sente ziba zanjawulo nange omu abagenzeeyo nti nina embaga yange mujje munkwate ate era ekintu kukwavalinga mbaga ate nowa birthday photoshoot birthday kisinziira mukolo bajja oba oyagala just photoshoot just njagala photoshoot ate awo bakubirya ku simu eri ku screen nobabuuza nti package ya photoshoot nfuna ebifaananyi bimeka body meka babikugamba so genda ku Hypex naye nga abaana bakola aniveiringiza emmotoka baaba tubyegomba inshallah naffe Allah waali batusobozesezza naye tetunnabisobola kati naye at least to appreciating abalala ababirivinga bannange otunuulira omwana n'avaayo bwat ne basooka bayingizaawo Range Rover bati mu bifaananyi oba Benz n'asooka ajja n'agituulako bwati ng'alina attitude n'atuula ali ku steering nga yonna bagitimbye balloon nga yonna bagitimbye ribbons noga oh my god katukole tukyalina okukola ennyo naye nga shanza ekyo kyensinga okukola kukkiriza nenzikiriza nenga and when it comes to I don't compete with anyone and so competing n'abaana n'ogweddalu so I compete with myself it's me against me but okitegedde me against me nti omwaka guno mukama nsaba ompeeyo kano so neninda omwaka ogujja nenga okay guno at least ndi better than the other year nebino small competition oba abamu anti banyiga kati oli agenda kaana katadde emmotoka yaako bwe katyo kanyumye n'ateekako ekivumo ekinene
Nogaaaki kumbe bambi nnugu bw'oba okituuseeko omuntu amala ebbanga ng'okolerera abamu ne bagamba siiye mbusimanya kati tulage kaadi ekikulu agirinaanye nze sibuuza kaadi ekikulu obudde obwo gwomanyi nti omuntu okeera nga onoonya n'akwazika ovugemu nga tomulaba abantu amala gaazika mu mmotoka yaabwe ekikulu agirinako access oba bamwazisa oba nze by the way saagala mmanya oba banaagisika enkya ekikulu yagirinaanako n'agyekubya ebifaananyi kati nze kati ani akwazika Range Rover yo gyemoolereko. So we appreciate those people abalina success gyatuuseeko era ffe tubawagira celebrate the way you want fa tuli eno ababakubira engalo bwe tuti nga tugamba wow kongs obulamu bwe butyo butambula ofuna emirembe ku mutima nze nnyina emirembe ebijanjalo mbirabako amasavu ate kasita okukkiriza kikyoli oba n'emirembe appreciating anoga wow that is nice nesina kituuka nyaba abagira awo mwe bava ne batandika olloga bayina essabo ku mitima naye nga mukwano abaana nze nkuba engala clap for others nengamba wow ate kasita oyagaliza ofuna nogamba sina kituuka ekyo si kyange naye kansabe mukama nange nja kufuna nokkiriza dani okudda eri n'ogamba alimba n'otandika okugamba kati gundi yaleeta eno olowooza gw'oleese nnyo ate oba gundi yaleeta naawe leeta lwaki ogamba gundi nze ntunuuliraga comment abantu abazimbye omutima ku success y'abantu noga bannange Stan takyatuma yeesitukira tugende ewa mmere tumunoonye batugambye wano eno wennyini according to the direction tutwale surprise ya mmere bambi ex-Kadama from Kiyumba mu Oman mukazi wattu ne Oman Saudi Oman ze nawulidde yagambye Oman lwakuba bwerabi kale come with us bannange enjala eno Masiana gaggula luggi lwa mmotoka wow that is nice akasipi katoka balagoota bukala kastankalaze nga walinga ewatali muntu tulirayo aboogera emiryango wano wasibe tunulako emiryango ayitako abeeno gyebaleko nnyabo gyebaleko nga anti ate ng'olinga ayomba oli mukambwe jangu twogeremukko wano tweyanziza naye maama tunambalako gyebaleko nnyabo amalo balina omukeka mutuuleko muyoge mumbuuze kubanga omugeni tebamubuuza nga bayimiridde kalibu awo yasikembezako ndabanga ewali kalibu awo nga nsanyusa balabako ewange wano kale nnyabo ndaba oli mukambwe tetulina buzibu Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless.
The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Tetulina buzibu tubadde tulina muntu yatutumye. Ng'ani abatumye? Kati mukwano gwe mukyala mmere. Tuyenze mukyala mmere. Mbadde sirabangako mmere ng'ate Hajjati. Nsookedde ku ggwe. Ate munnaaye mbadde eyo omaani engeri gye tukolera Abawarabu. Kale nga munnaaye tulina engeri Abawarabu nga tulina okubafaanana. Kale ntuba nga tuba tulina okwebikkirira. Naye maama ndaba otudde ku bunkeeke tuulooterere. Ofukamidde tetwagala kufukamiza kumalako mirembe. Ate munnaaye engeri gye muzze nga nange nina obusungu bwange saagala nakutuula kubanga muba mumalira obudde. Tusonyiwe obusungu bukuffe. Munnaaye ate tukoze ekifu. Buli mukazi munnange aba n'ebizibu bye bali mutawaanya. Kituufu nange nyina ebyange ebitali bitono naye nga gyebaleko. Kale nnyabo nammwe mugyebale. Kale eyo gyetuli. Kati olwo yatutumye okusapurayizi nga tukuleetereyo ku bulabo. Mundeetereyo ku bulabo. Yaani ali abadde nno n'ekirowoozo eki asobola okundeetera egundi asobola okumpa ku kirabo ng'ekyo. Mwagalwawo tolinayo mwagala. Natuwa obulabo ebirala biri mu mmotoka. Olinayo gw'osuubira? Sina gwe nsuubira muntu yenna. Kubanga nze sirina musajja. Ogambye tolina gw'oyagala era omuntu obaayo n'omuntu gwe maama muntu nabeeraawo mu nsi nga tolinaayo bakufaako nabakwagala. Omuntu eyatutumye yagambye nti oli mwagalwawe. Yo banno yanyonde. Tukase mutegeera oyo eyabatumye oyo. Yatugambye ali eyo mwagalana muntu wo. Nze mu kulaba okwange nze omusajja eyanjagalako yali Joseph. Ate Joseph yankola ebyekiyaaye n'aziba ne ssente zange. Nga kibe. Yazikubba okyaliyo eri ku kyeyo. Nga nkyali eri ku kyeyo. Era bwe nakolanga nga musindikira akasente n'angamba kati nga bw'osindise ssente kanjiye kino ne mugamba munnaaye tetenkanya nga bwe kisoboka tugule ku kapoloti tukole bwe tuti kwegamba ne muwa pulaani tuzimbe ku nnyumba. Kale munnaaye ne ndowooza nti nga bwe tuli ne munnange tuli ekintu kitya kimu ategeera. Kati munnaaye bwe nali nga nkomawo saamubuulira nti nkola ki nkomawo namugwako bugwi. Ngenda okutuuka mu butuufu nga bwe twali ewaka we twali tubeera. Ngenda otutuuka nsinganawo omukazi mulala. Kyokka nensooka nenyimirira nempugulala neŋŋamba nga yawasa. Oba yali sisita we? Nedda nga n'omukazi alina olubuto. Ddala nensooka nempulira obusungu. Neŋŋamba naye ddala Joseph gwoyinza okukola ekintu ekyo okusinziira ku myaka 2 gye mmaze. Wali omaze emyaka 2 ng'oli eyo? Emyaka 2. Yabba ssente nga mmeka? Miliyoni 18. Miliyoni 18. Kyokka nga ssente zonna nga bwe nazikola sirina kyendabyeko nti kikino kyakoze. Jaso omanye Buwalabu
abaana bafuna between kale mitwalo nga 8 buli mwezi bw'obala emitwalo 8 buli mwezi okumala emyaka 2 era zibanga mu miliyoni 19 n'obugwamu awo ba abamu basingawo ko baba mu kakadde naye bw'obala omanyi omuntu aba akuttidde emyaka 2 gomanye ekiyumba engeri gye bakinyumyamu nina mukwano gwange nze nakiyingiramuko ekiyumba nkimanyi banenga walaba era bannaye bakazi bannange nakuba miliyoni 18 nawulira nga nsiridde obulamu kyokka mu butuufu nga nasaawe nga sina ne biyinza kukola pulogulaamu zonna nga nzibalidde mu ssente ezo nendowooza nti mwami wange nga bwe musindikidde sente kiri bulungi naye bakazi bannange nawulira nga nsirira omuntu era ajja nga anyirira omubiri gwanzigwako mu lunaku olwo nepulira kasemba zinasirira toyinza butafa mutima era nze saawa omusajja w'omuyina mukoze akasente mu pulaningi webale nnyo nga mmanyi nti tugenda kuza olwo yagaana okusindikira ku beewammwe tewalina akawunti kati abeewaffe ng'oli mulaavu ng'omuntu kati abeewaffe yaŋŋamba abeewammwe tobafaako kubanga nze engeri gye nazaalibwa omwana omu ku maama kwegamba nga ne bannyinaze nga tebampaako kwegamba oba tulina bwogerezi ono gw'oba weesiga nange neŋŋamba mwami wange tuli kimu era nenvaawo neŋŋamba munaye mwami nga bwe tuli ekimu kansindike nga ssente tubeere ekintu kitya kimu era nange nensindikanga omutima gwange guli wamu ne munaye bakazi bannaye nga bwe mbanyumiriza nasenga na ssente zange aziridde nenzira amaziko okukaaba nentambula nenzira eki nenzira kati wano wobeera waani wano wembeera wasenga wange manyina wa taata senga bo tebakubuuza nti omanyi munnange olumu ate abafamire bamaliriza ne batusekerera takubuuza senga oyo bwe nakomawo nambuuza nawulirako nti wagenda bweru senga ne munnyonnyola era nga buli kimu bwe nkoze eki nga bwe biri mu butuufu nga bwe mbibagambye naye munnange senga bwe namubuulira senga yadda mu maziga kukola ki kukaaba nagamba ye mwana wange senga wamanya nonsindikira namugamba nti munnange senga engeri gye wali ewala ate nga ndwawo okujja naye munaye senga olw'ebizibu ate tewamanya nti oli anaabikola omuntu kintu kimala kubaawo kituufu engeri gye twali mu mukwano omungi neŋŋamba mwami wange mwesiga senga naŋŋamba mwana wange teweesiganga bantu kati obirabye oze maziga senga munaye sirina kyakkola laavu eno kyova bagamba laavu eri blind kati obudde buno ndowooza bikusobedde ng'olaba ate tugamba waliwo omwagalwawo akuweereza ate gwe gw'omanyi ng'omwagalwawo mwatabuka already era saagalira ddala muwuliza mu matu gange kati simanyi oba ye yatutumye mba ngenda kukuba ssimu tulabe mukubireko tulabe naye nze ate saagaana kwogera naye era nze kubuulya saagaana kumuwuliza mu matu gange naye nga bw'ozze simanyi oba yeye katumale tugezeeko tulabe naye nga nze mutima gwange yanvaamu dda kankube essimu simanyi oba yeye mukwano katukube essimu tulabe yatutumye ajja tubuulira nti nze gundi naye nga gyali mitawaana ng'olabye ekyo kintu kugambye nina obulumi bungi nnyo n'ebintu ebyogerera bannaye mpulira nga okoonona emyaka 2 bannaye ku mutima gwange mpulira nga nsiriira era buli lwe mbijjukirako bwe nti ntwana okulwala nze bannaye nze mbabuulira mukazi munnange ssente miliyoni 18 sajja beekaza bannaye ssente ezo bannaye ziruma era bannaye mbijjukiza n'amaziga bannaye ye baleko ssebo ndi naye wano kiwulire nno wekyasama eddoboozi lyeryo era kirabika kyekyo kyennyini ogambye ono Joseph omukyala wuuno yogerako naye oyogerako n'omukyala wuuno omukyala wo yeggwani ampita mmire
Yegwana apitamire. Nze Joseph Bawo. Bawanga okuva ddi. Bawanga okuva ddi. Saba onsonyiwe manyi nakunyiza naye saba onsonyiwe. Nga nkusonyiwa muki? Kiki kyemba nkusonyiwa muki oli kunsabirako kisonyiwo? Sente bazibba saba onsonyiwe. Sente bazikubbako sonyiwa munange. Saagala babba omwezi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu mpaka zonna nga bazibba buppi. Kuba tezaali za munange. Nawantu walwayo nnyo. Yalwayo nnyo sente ne bazibba. Bazibba nandekawo ate nange ndi muntu nina omusaayi. Badde mayina agenda okugenda ebweru nga tuteesizza nawe. Saagala nakuddamu nakusindika na binnyo byo kubanga okusinza ne ssente zange ziwalya. Nakwesonyiwa nakunaaba mu mutima gwange. N'ekikopo ky'onywereddeko mmala nakikutyoza amene ndyoka nkinywerako. Tonsindikira na binnyo. Nsonyiwa nkimanyi bakadaama mukolima nnyo naye nsonyiwa. Nviiraako ddala. Kati ate omuyise ekyo kyakunyooma musima bakadaama mukolima nnyo. Ategeera bulungi omusajja. Kati ekyo kyetonde ekyokugamba omuntu mu nkimanyi bakadaama mukolima. Ekiyaye na kibbi na bubbi ekyo tekirina. Ekitegeeza watutumye ng'otya bikolimo totya siraavu nti omwagala naye otya kukolimira. Yayagadde kunkema kulaba. Nkyalina obulungi obw'essente ezo. Oba opulaninga ki oba omutegekedde ki. Naye omuntu osobola nakuze kwetonda. Tetuganye watutumye. Naye ate n'ogamba wema bakadaama nti bakolima nnyo. Sente walwayo ne bazibba. Kale ng'ebweyo ng'eyogera ebintu ng'ebyo ddala. Gwe sente ezo ziyita ntono. Ekyandibadde kuŋŋamba nti munnaye kiriwo ekiti. Wanneebaza abakazi ng'olya sente zange. Kyokka ate n'osanga omukazi ng'ali lubuto. Neesingana n'omukazi ng'alina lubuto. Ddala n'otakwatibwako nansonyi kumuteeka mu maka gange. Kaki ke wakolawo ku ssente ezo nakusindikira n'ozirya. Singa wasanga nti oba nandisinganye n'amaka gange nga bwe gali. Naali kigumidde ne ŋŋamba kamale gatula amaka gange. Otuula weewala. Neempakasa neefuna. Naye ansa gye wanneebaza kuwasa bakazi. Sisobola nakusonyiwa. Kati yo omukyala w'olubuto ng'oli eno bize weetonda. Kati ono akusonyiwe omanyize wadde oba wantumye naye ebintu mbirabira mu reality. Kati eno akusonyiwe okola otya omukyala w'olubuto oba wa mwana kati oba wa lubuto oba yamala n'azaala. Zansonyiwe tuddingane. Sisobola kudda mu makaago ng'olina n'omukazi alina n'olubuto. Kyokka ate n'okola obunyoomi. Ate omukazi ayeka wakomerawo yali yakamufuna nga tannakusuubira. Bwekiringa era tansuubira nakudda ate nemukudda namugwako. Yali amanyi ojja kuddamu renewing emyaka emirala ebiri contract. Weebale nnyo. Kujjako ekisajja nakinyoomye ekyo kisigala nakutegeera. Kirina n'amagezi ekyo. Ekyakuleetera? Ekyandeetera ekyo munange naye walwayo nnyo. Kulwayo ki abakazi bagenda ne bamala emyaka 5 emyaka emeka naye era n'asingana bbaawe ng'alina byakoze ne ssente ze bweziri ku akawunti bweziri ng'omukwano bweguli naye gwe emyaka 2 walaba nga byonna wabifiirwa kati wafiirwa ssente n'omukwano byonna tewali. Obadde tosaana nakuba simu. Obadde tosaana bagimenye nga babbye ebintu kati nkole nyumba kyaki. Ate nyumba ki gye wamenyanga ate nyumba gye nalekawo gye nasiŋŋaanawo yaliko njawulo ki yakyukamu ki. Yalina kye yakyukako. Ne baddamu ebintu. Twayiza namuumuli obusiraamu abasajja mu bulina abayaayi. Baamenya oluggi ne babba. Ne babba ebintu. Ne ssente wali bwe wabba ebintu n'okozesa ssente z'ono bigula oba ne ssente baazibbiramu. Byonna baabibbiramu ne ssente. Ssente wali ozitereka mu nnyumba. Lwaki bwannimba lima nti nozitwala ku akawunti gy'otereka. Ate zamala ne zivaayo ku akawunti ne zidda mu nnyumba. Lwaki mwagala okutufuula abasiru mutubalengamuuko amagezi tubonaabona. Kali saawa eno laba bwenfaanana. Koza agambye kadaama mukolima ndoza kadaama mutukolima. Ndoza bamanyi muli basiru. Omuntu kunneetondera. Lwaki osoose kyewandise ssente yenge ebula towamanya nti bakolima. Kuba gwe wandigudde mu laavu ne bw'oyagala naye ssente n'azisangawo n'omugamba nafuna omukazi omulala naye kale miliyoni zo 18 wulira wandimuga emiliyoni zo 18 zzeeko 3 ez'okutereka kwatako 15 kale ne bwe yandikuwaddeyo 10 n'ali omunaana neefuna entandikwa naye n'entandikwa tewali wadde n'ekikumi. Lwaki mumanyiira musaasire ng'abaana b'abannammwe. Nze buli lunaku lwe neebaka ndoota nkolima. Akolimira. Ndoota nkolima. Kale bale kusimu akukolima gwakolima mpulira ndoota nkolima gwakolima oba yakolima.
Ankolimira ndota ankolimira. Nange ngenda kwegattako kubakolimira. Wamala bayo tugenza omukubira essimu. Ani asoose okukolima? Bati gwe osoose okunkolima. Nze wuliddeko ekigambo kyange. Wabula okugamba nti nesonyiwa. Neka nkubuuze n'ekirala. Osaba akusonyiwe muddemu mulaavu oba osaba akusonyiwe aleme kukolimira? Ekituufu ki? Tekiriwa kyetwagala okutegeera. Omwagala nti mukyala wange akomewo tutereeze ebyasoba oba oyagala just bino abantu bye batya n'agaana nalya ssente tebimbuza emikisa tebibuza ezzadde lyange emikisa kuba alizaala abaana be mu bakazi balala. Kuba olumu bagamba gwe bw'otasasula abaana bo babikisasulira. Kati ekituufu kiki? Ansonyiwe anti kati nina omukazi ate kisobola kuba n'abakazi babiri. Kale wulira by'oyogera ggwe. Oyongera kunyiza na bunyiza kati onjuliriza omukazi nkole ntya? Ekyo olina okuŋŋamba abasajja nga tebalina magezi. Kati otutumye mugamba nga bw'olina omukazi. Anjuliriza omukazi. Otutumye kumuwaanira. Amaziga ge nakaaba edda. Essente zange banaye essente ezo zannumaze banaye ze. Sagala ekyo kibane ku ssimu ezo sikyagala nakiwuliriza embwa eyo. Sagala nakumanyirira nva nako tambula kiva ku ssimu kijjeeko. Kati sebo watutumye mugamba nga gwe bw'olina omukazi omulala abawe mukisa mu kwagalana kwammwe. Nyini atonera nyini obulabo mbw apeereza bulabo. Kimanyira ani gwe kimanyira. Sagala nakumanyirira. Ssente zo akuweereza bino. Madama ekikubye n'essimu nti oba atumye ababaka ndeeteddeyoko miliyoni zange nga 10. Naye kiri awo sinalabye nnyo kimbulira abakazi. Olina amagezi mbwa ggwe. Sebo tukitegedde olina omukazi w'omulala kati kati yaga tukole tutya? Ne bannaye siyana kuddamu mukubira kuba talina mboozi ezimbi. Omusajja tategeera nakutegeera. Kyokka njuliriza ssente zange. Nze mbadde mmanyi mukusooka nze nadde mmanyi atutumye akugambe sorry nga bo akuwe ne solution. Embeera gy'oyitamu si nnungi naye tupulaninze tutya wootereere. Kati atutumye kugamba nga bwe yafuna omukazi. Animbalimba nyini n'obulabo. Munkolere kyobo ku ssente zange ezo zonna zibaali. Kugamba gwe ku mutima obaagaliza omukisa mu kwagalana kwabwe. Nze mbawo emikisa gyange bazanyire emikisa gyange nze mbeerawo nga mbonaabona nga nkaaba. Kirungi ki kyenfunye nze bw'aba alaba ddala. Nze bannaye puliranga neetamiddwa n'okweta. Ayagadde tukucekinge kalabe bw'oli apimaamu kulaba omutima gwo. Alabe ekyabiriko oba nedda. Kati laba embwa ebwo gikubidde essimu ekunjuliriza omukazi olw'okubanga yafuna n'olubuto. Kamunte kubenda bo baddamu okukwata kuba nze kana akamanyira. Kyokka bannaye kino ekisajja bannaye kimanyira n'okumanyira. Kyokka akusanze era mu atayagala obeereko na kalembeekereza. Kimanyira n'okumanyira bannaye kyekukaabya n'amaziga. Bannange ebintu biri mu dduniya. Kyokka mbadde ngumye wali. Natandise okumanyira nengamba waaye baazirya kangube naye ate bate wekinziza mu maziga ekisiru ekyo kubanga bwakuwaako zakuwaddeyo nga10 at least opanga noddayo. Webale nnyo era mbadde mayinga kembalabyeko bwentyo nga mulese ebirabyo ebyo ndowooza nti ndowooza munaye nga bwakoze bwati alabika alina kampeereza akasente kange. Kati bw'osaba okusonyiwa ye omupulaanizi agenda abeerawo atya mu bulamu kuba kati abeera wa ssengaawe talina wadde nti yapangisa muzigo talina wadde 10. Ssente nga bwe yazikolanga yaziweerezanga gwe talina walala we yeeterekerako nga bw'ogamba nti ono kamuweeyo 2 nterekeyo 5 wali tewali. Njamugulira walala njamugulira maka. Mbwakogenda maka saawe eno lukunjuliriza mukazi. Ogenda kuzijja wa misiru gwe. Mu kibuga mu kifo Tamuwa maka muwe ssente ze. Nze njagala ssente. Oba wazira nze njagala ssente. Muwe ssente asobola okwegulira. Konfula mwana muto. Ssente baziba. Kati onyumya okugula mu kibuga ogenda ziguzisa. Ogenda kuzijja wa. Ogenda kumenya mayumba g'abantu mbwa gwe kisiraani gwe. Nina kalimu kenina kengenda okukola nfune ssente. Lwaki totutumye ng'omaze zifuna? Wandi tutumye gwali ng'omaze kufuna. Ng'omaze okufuna ssente naye ate kunjjukiza saawa eno ssente zange zagende empitirivu ezitali ntono kati saawa eno ngamba biki olina omulimu gw'ogenda okukola saawa eno ng'obadde nga togukola. Nti olubuto lw'omukazi we lulinza okufuna obuzibu wamolaba n'amaka gennyini ge naleka nga bwe nagaleka tegakyukako kati saawa eno anjuliriza biki byagenda okukola biki. N'ekirala bw'oba walya ssente ze lwaki si gwe avuddemu eyo ennyumba n'onoonya embeera ne mukazi we ono n'omuwa eyo ennyumba.
ansonyiwe ekimanyi ssente ze ngenda zimuwa kuba kimanyikinyumiriza. Nze sinaba kutegeera kifa mu mutima gwo okusinziira bwe wawasa. Sinaba kukitegeera kifa mu mutima gwo. Nze kubanga singa oba ongambye munnaye ka bizinesi kaakano okusinziira ssente ze nalya. Ate tabikolera business. Naye era okubanga wali ssente zange webale nnyo. Okusinziira nga we yali ssente zange sidanga mukusikano okujja okulabika nga kati watutumidde ki oteekawo eddembe kubanga g'oli ku receiving side g'oli mu enjoyment oli mu kunyumirwa otusindise tujje gyali kumuduulira kumweyagalirako kukema kulaba kimuli ku mutima kukola ki ekituufu twanonye ekiffe kubanze eba kimbuuza kati twanonye ekyo ow'omukazi sikimanyi era nasose nakubeekanga neŋŋamba ate bano abampima abesitegeera so nga mbwa gwe nga yegwe obadde obatumye nze nakutumye alekera okunkaabirira ssente ze ngenda zimuwa kale wulira mbwa gwe nze mbadde nga njijjewo nekukaabirira mbadde nga wasenga wange nga nkaba bizibu byange ng'oli kuzuukusa ennaku eri ku mutima gwange lwaki ozuukusa amabwa gange kati akusabire emikisa nesonyiwa nviiraako ddala oyagala kusabira emikisa muzaale bulungi mweyagale kankusabire beera ne mukazi wo muzaale mufune mukole mutya ezangere kazibeere nga zaasiira kazibayambe mu maka gamu nedda sonyiwa ssente ngenda zifuna nesente baziddira mu nju nze okuddiramu musajja gwe okujjako ng'olesa ssente zange ongaye munnaye maama w'abaana bino byonna byonna byaliwo naye ssente zo zizino tujja kuba ekintu kimu naye ze ebyokunyama ng'obisa malusu yagenda mulinayo mwana omu babiri nagenda nga tulina abaana aba babiri naye kati laba ssaawa eno ebbanga lyemazeeyo ettone eryo etali nti no bbanga liwanvu emyaka 2 abakazi bagenda bamalayo emyaka 5 naye nasinga na bbanga ng'alina byakoze ategese buli kimu ng'okugenda ye yaleeta ne pulaani emyaka 2 gyonna nga nze ndi awo beezi nze nange ndi waliyo abakazi abamalayo emyaka 5 emyaka 2 gyokka gye yamalayo nti no n'otaguma yansonyiwe sina bwe ngenda kusonyiwira anti oyagala akusonyiwe sina bwe ngenda kukusonyiwira kusinziira ku bannange gwe beera n'abakyala bo nze okukusonyiwa kwange ng'ondeetedde ssente zange okole ebibyo nkole ebyange baawo laavu teriiwo ye kennyini agambye yafuna omukyala omulala kati ki kyetunyumyako kiki ye kikyanjagalako ssente nga ngenda zimuwa kuba nafunye n'omulimu era nze kugamba nze naguma olw'amaziga ge nakaaba sagala kunjujukiza bintu modula ebyo musajja ono naye byayogera olina kisiri totegera mba ne ku ssimu ssente ezo nazo walyango ojjo njikirako ebinnyo muno simanyi nsonyiwa nyabo wulira njagala tusigaze nga tulinawo enkolagana kuba tulina abaana nga tukolagana tutya ekyo wandikitegedde nga olya ssente lwaki wakitegeera nti no nninamu abaana n'otagamba mukyala wange ono bano abaana babe kankoleewoko kyenkoze naye kiki kyewakolawo anaasanga ki n'otaba nsonyi ddala oli mu kisajja mukulu otegeera olina n'amagezi ddala naye kulabidde ddala ng'olikisosonkole kati bukeeke bwewagambye tumuleetere n'obugoye bugenda kukyusa ki obulamu bwe kati ate nze sibwagala nakubwagala mu bumuddizeeyo sibwagala abuwe mukyala we agenda amutonere era yabweta esente ze ye yayimuka agende yeekolere nga nina byenjagala bino by'omugulidde si byayagala webale nnyo bwe bumalayo esente zange ziwalya kati ayagala alage nti ssente yaziguliramu ebirabo kale wabula namusiru tategeera ezo ssente zimalayo obulawo bwalese obumalayo ne ssente zange okujjako nga tekirina n'amagezi tekitegeera avudde nako ne babonyabonya abaana b'abannaabwe okitegeera kyokka n'ogenda n'opatikana n'ogamba bannaye kankoleko naffe tubeereko nga gundi naye n'ova eyo tolina nekyosiŋŋaanye n'okaba bukabi maziga bannaye abasajja bannange bakola batya lwaki bannaye tubonaabona n'okola kiri n'okola booti opatikana n'ogamba kangume kamaleko emyaka gino ebiri abalaba abamu tebasoboka nakucunga kiri n'olya byotasobola n'ogambaemmere eyo olumu nnyina mukwano gwange ye bali bonna bamala kutuula abafumbira ne batuula ne balya bye balese ku sowaani byakuŋŋaanya n'alya maama wange twabituukako ebyo byonna naye n'okigumira n'ogamba banaye kangume n'onya yalina amakaago n'ogenda n'otuuka wali ne batandika okukuyisanga oba ng'ekisasiro olira nakubbali emmere tobasemberamu n'ogamba waaye kangume sirina kyakkola jakuddayo naye maama wange n'otuuka nga toyalina kiriwo
nga buli mwezi oweereza buli mwezi nina okuweereza era ng'atwala nnyo obuvunanyizibwa ne bwe sinabakuba simu ati munnaye maama w'abaana omwezi gunaatera okuggwako ngenda kusindika n'ofaayo n'abeewamu tebalina olwo laavu agirina n'ogamba kale musajja kyono saawa eno kati nimukubonaabona ndimukupakasa omuntu eyakeera noweekolera sente neekolera kati sikyalina kyennina yadde ndyawo bwentyo era ndowooza mulabe n'ekiyumba kyemunsiŋŋaanyeemu kyonna kiri awo bwe kityo senga wange yaŋŋamba munnange nina famire nnene ennyumba togisobola oba osulangako mu kiyumba ky'enkoko era kati enkoko zisula wali nange nsula wano n'olaba amaziga bannange ameereere nze nabula n'ogamba oba ngende neewe buwi butwa olw'obulumi obw'essente ezo naye munnange era ndagala singa ofuna eziddayo kati ojja kukwata bulungi ssente oba oyize era kati kimpadde ekyokuyiga naye kati kansooke mbeere nga tetenkanyizaako abaana ndabike nga senga ono naye musikiriza mukolereko tulime ndabike nga mulekera abaana abo ndabike okuddayo kubanga era kati senga yajja okukola ki alabika ndowooza yajja okunkwatira akasente akolera ekyomulamwa obuzibu bwendabye bonaakwata ebirabo bino oyo omusajja ajja kitwala si kugamba nti ntabula naye ajja kitwala nti alina obuntu bwe yakuwa sibyagala ge mazima nze sira kuwagira muntu era twandibikutte nga bwe yabituwadde ntubimuddiza mubimuddizeeyo bw'obanga omuntu omubanja miliyoni 18 ng'akuleetera obulabulabo keeke n'obugoye ng'akuleetera bulabulabo obwo obutalimu na makulu aba ategeera oyo omusajja kuba budget ku birabo yaspendinze emitwalo 5 saagala nkulimbe naffe n'atuwa ezituleeta emitwalo 5 tezirina nezizikola ku ssente ezo nazo nabannange naye kati ntegedde wano nti bw'obanga yakulira miliyoni 18 ng'akuguliddeyo obulabo bwa mitwalo 5 bigaane nze abantu mbamanyi era kati olwaba obulabo obwo bwe muleese bwe mutyo ajja gamba saamusasula badde manyi naye yaziryako kitwale mbu mukolagana mbu muteesa kimu badde manyi naye yaziryako teyaziryako tebakuwa nze saagalira ddala era nze saagala nakumanya wabala nze mbadde manyi nga nze sijja kubuzaabuza yayagadde tujje tukubuzeebuza ebyo sijja bikola nze nange saagala sigenda kikola singa abadde yeetonda nga agamba nti kale jangu ewaka wano obeerewo omukyala namufuna naye kati taliiwo jangu tutereeze ebyakyama tutereeze ensobi zaffe tulabe we tutandikira tupulaninge babiri nga kapo naye nze ate okiraba nze era ne weeyandibagambye bw'atyo sisobola nakudda mu maka ge sisobolera naddala nga tetugenda ku pulaninga biki nkolagana kyawe ye mukwano ngujjawo ogwo jasolesa ebirabo ebirala anti labayo toleeta birala jangu otuule nze mbadde nyina kyendowoozezza omusajja yatutumye nga tatumaliddeeyo byonna nali mmanyi ekintu kyangu nti kiri ize omusajja yalya miliyoni 18 ez'omukyala zonna nga tewali wadde 10 kati obudde buno mugulira obulabo bw'emitwalo 5 omukyala ono n'azikwata ffe banaye munaatusonyiwa obudde bonna tukwefuulira surprise ebirabo bya mitwalo 5 si byeze yatuwadde tugule ebirabo keeke obugoye n'obuntuntu awo obutono simanyi enkota y'ettooke kati obudde buno omukyala yakeera ne yeekolera miliyoni ze 18 singa abadde atuwadde ekibaasa nga mulimu miliyoni 10 kibadde kirabo kizito n'amanya nti ziri 8 kale atwale ezo ne bambira ba mukazi wattu embeera gy'alimu naye kati agambye omwo mwe tumusanze ffe tetuyise effumbiro mwagwa senga alina famire ennene mu nju ennene agambye nnyina w'akalimo ke nnafunye nja kufuna ssente ne mubuuza omukazi omwetondera mudde mu laavu omwetondera mukole ki agambye naye anti bakadaama bakolima nnyo abo mu biyumba ssente zaabwe ziba zikolima kati njagala tuteekewo enkolagana nja musasula mpola kati wulira n'ekirala mbw ababbi bamenya oluggi ne babba ssente ne balinda ez'omwezi gumu 2 3 mpaka emyaka 2 ne babba era bwe bayingira batuukira ku ssente era ezoono ze babba n'ebintu ebirala mu nnyumba biki ebyo kisajja kyagadde kwekwasa bwekwasa kyalya buli ssente zange naye nga bambi tebatwagala bw'abanga awulira kyatya
mukolimire buli sawa buli kumacha kera ng'ofukamira waliwo okukolima okukola ennyo golokka ku mwendo ogw'ekiro kwaba ng'oyita erinnya lye kuba nti n'abaana nze abayina kati waliwo ebyo talina kikumi wadde kyaba waliwo ebyo ebiboozi mbwa nti aba taata w'omwana talina makulu amulabiddewo ng'atuwa omulimu n'eggamba ono naye alabika si mwangu nga yeetiirira mugenda ddi mwanguwe ng'alinga ebirabo eyaguze n'alajjala bulajjazi okumanya nga namusiru tategeera era senga mwazimuddiza yabadde ate wakuba nti nno nange sijja banenya mwabadde temumanyi buli wenjukira ssente neekaaba senga naŋŋamba mwana wange guma bwe bityo bibeera nate n'ekirala mbadde mmanyi omuntu woba ogenda ebweru oggulawo akawunti yes twogera ku muntu laavu bagiyita love is blind oyitegeera madda kino ekintu kya laavu ng'omuntu ali mukwana abasinga tebawabulwa nze ebintu biri ebyo byesiwabulwa ku bantu okuggyako ng'oli annemeddeko ng'omuntu ali mu laavu ye sigiwabula siwabulya ku ssente ya muntu ng'omuntu yakutte ku ssente ati nga yakyamuse unless waba yajja n'agamba nti nfunye obusente buno kifa tukoze tutya naye nveeri negeziwaze ku ssente y'omuntu nveeri negeziwaze ku laavu y'omuntu eri ku ntikko kati wali osobbi mugamba ng'agenda bweru ate n'omusajja yali idea ye nti mukyala weesegulemu tukube ekyeyo ate olusi ssente ezigenda ziba ntono kampani ssente ezo yaziteekamu era yali mwami wange oyo okusinziza ku mukwano yago twayina ati kati yandigyeko miliyoni 8 n'akulekere wabale nnyo nange neŋŋamba oba kale yandiziridde n'osanga nga teyawasa naye nguma neŋŋamba munaye abasajja bwe batyo naye teyabalirira na musaayi gw'abaana ne musajja gwe ogenda kubonaabona era njagala kibonoobonere ddala mukolimire ku mwendo ogw'ekiro ngenda amukolomera era okaaba liyita erinnya lye Josefu mukama kuwekyoggwana nga bookaaba ku mwendo ogw'ekiro buli kyoyagala kyosinga okwagala mu nsi muno kuŋŋamba muti ndi mu kisiibo tulina kusipuleedinga kusonyiwa omulisiza omuntu eyalya ssente zange akuwe mutule ku mmeeza ate ajje ng'ayinawo zaakuwa alabe zaatwalako ne zaasigaza ffenna tubanjibwa tuba n'amabanja naye era omuntu omuganja akuwa obeera ojjamuwa ffenna tufuna ebizibu naye ate tetuli fe abamu tetuli mu status egamba nti ngenze nazo zisobola okukeerewa naye tosobola ate nga n'omuntu oyogera naye webale nnyo naye kati naye omuntu n'asooka n'akwesamba n'akuddamu ebirala mu byonna ekinnumya agambye mwe bakadaama mufe bakadaama tukolima ayina engeri gyandabikidde obubi wadde mbadde simulabako bannange n'oba n'omutima ogusonyiwa tosobola kusonyiwa ku kigambo bakiyita kubalagajjala bulajjagganya abalaata ampe ssente zange nze nkubuulira abasajja olumu weebuuza ddala oba ffe balabe baabwe oba omusajja omala ogwa mu laavu naye n'omwagala tebaagala bateesa nze abasajja bansobera era nze kyensaba kiri ekintu ekyo singa nfuna omuntu nampa ssente nendabika nga nzirayo newe gyandibadde wadde emyaka egyo 5 wadde 6 nsobola okugimalayo ndabike nga nfuna kasente nzimbe ku emizigo ndabike nga nteekayo abapangisa ndabike nga nange ntandika okulandira awo kubanga ku maziko genkabye mukama oyo senga amulisiza muzira kisa n'alabika nga mpa kasente akaddayo kyendi kufiirira kimu bwe kiti naye simanyi ndi musaala era buli olukyansaba naye mukama ajja kungumya sina kyakukola kituufu weetaaga ove wano ddeyo njeera nange ate kati sigamba nti bannange ate ndeka omusajja ate amaka simanya gafa dda go gaayonooneka era go nageesonyiwa nagavaako ate n'abaana bennyini bannyonnyola eno embeera gye tulimu kitammwe yagitutaddemu era nabagamba dda era kati abaana bange era bamanyi nabo bakule nga bakimanyi era nabagamba nti baana bange mubeerewo nga mumanyi nti kitammwe nabaleka ne mubeera ne kitammwe era ndowoozera mwamulaba n'abaleetera maama wammwe atali yuuyu era abaana ne bagamba maama era twalaba mukazi atuyisa bubi nga atukuba bagenda ne taata babeere bakomawo kiro ne mbajjayo ne ngamba abaana bange mujje tubonere ne ffenna nga nsindikira kitammwe namusindikiranga abalala abaana ne baŋŋamba maama fe twalyanga mukene
baana bali bawala bali babiri ne bagamba mama ffe twalyanga mukene ne taata nga bwe batufumbira bo badde eri mu kisenge ffe ne tuli eno mukene niye ne ngaba naye baana bange lwaki mwabonabona mukene ye si mubi nze mwagala bw'abanga ne mukene bamukuwadde omulya naye ate okiraba abaana nga baagala nnyo ennyama ate banagirya buli lunaku mukene si mubi bw'ababa baali babawa emmere awe baba tebaali babi naye waliwo gwe batawe nga leka mukene naye nongolowooza bali emmere ne bakuta baba bumeremere baba ne balyako ne basigala nga banuuka ekikulu babawa balyako nobasanga nga balamu era nenaiba naabe nga naye ng'abaana bakola ekikulu wabasanga balamu naye ekikulu bwe kiri omusajja muyaaye sagana muwuliza matu gange agambye sente bazibba oli mubbi singa yakuwaayoko kati muli obadde ozaako ki kyenzizaako nze bwe mba ndaba era ngaera kyembagambye nti njagala kufuna muntu anfunirayo kasente labika nga ndabika nninyanzireyo kubanga transport yange ngiina nsobola okuddayo passport oba ogiina kituufu osobola okuddayo naye nga bwe muzze kansuubire nti muyinza okunsayira ku magezi namunoyezayo ku muntu yenna ayinza okuba ne kasente nemulabika nga mukomawo nti labike nga nninya nzireyo katusabe mukwano naffe tuyinza naye n'ennamba yammwe mwali gimpaddeko tomanyi olusimu muba temufunye musobola okufunayo omuntu yenna ayinza okuba n'obuyambi obwo nendabika nga nnandiraawo nze kwe kubadde okuteesa kwange ennamba zo tugenda kuzifuna naye tugenda gikuwa naye katusabe tetusina kyetusuubiza nti kino tetwagala kusuubiza muntu naye tomanya katubikwase Katonda amiina then nze saagala kuleeta birabo nembizaayo naye bino omusajja ono jasi twandibimuddiza saagala abale nti namuwa ebintu tukolagana naye yalyako ku ssente ze okitegeera tetugenda bimuddiza nyange mbeerawo nga nsaba saala yange mukama taata agiwulire mbeere nga saali akakuwadde ekikumi kye ate nno kankubulire n'ekirala mu nsi muno kye nnayiga ku balabe baffe nga tunasabira mulabewo okuba bubi soka weesabire obe bulungi teri revenge enyuma mu nsi nga muntu yayagala kukulaba ng'oli enfuufu n'akuyitako ng'onyoola enzirusi n'akuyitako n'akuwulira kuba baba basigala batunoonyerezaako teri kiruma mulabe nga success nga tonnamusabira ali aliye kusiraana gosooka weesabire ag'amaanyi byenkugambye ne biri tubikendeeze nti golokanga ku mwenda okaaba erinnya lye golokanga ku mwenda weesabire Katonda Katonda asobola munnaayo okuleetera awo omuntu n'aga nti kifa mukyalo oyo ssente mmeka ezimuzzaayo ne tubala abalamu n'azituwa nga tomumanyi nako mu nsi tulina abantu abatuyambye nga tetubamanyiiko tetubalabangako katusabira Mukama ateme ekkubo ewatali kkubo tusooke tumuggyeko amaanyi tumwesonyiwe obusungu bubaawo nange luli njogeza busungwe naye tebigasa ekigasa the only revenge to your enemy is your success ate success yeeyogerera success eba lauda success eyogera kati tunoonye success tunoonye mukisa tunoonye bukuumi tunoonye kuganja ate nze abalabe bange mayino ga Mukama gira otuwadde obulamu babeewo kati kyekyo tetumuteekako maanyi esaala zaffe tuzeesabire tuzeeteekeko zuukuka ekiro saba Katonda omukaabirire omulage ennaku yo Katonda awulira tomanya lwaddi oba lwankya lwanaakuddamu oba luli tumusabe ateme ekkubo ewatali kkubo oli amaanyi tugamuggyeko n'obudde tubumuggyeko inshallah Mukama ajja kukikola ffe ebintu byaffe bintu bye katunoonye bwe bwabifuna naye musanyusizza nnyo okujja ne mumbuuzaako era nsoose kulaga bukambwe ku lw'obulumi bwe mbadde nabwo naye kinsanyusizza nnyo mu mutima gwange mwebala okujja okumbuuzaako ate ffe tuli ku saidi yo oli tetuli ku saidi ye kinkoze bulungi nnyo okuba nga tuli kimu ate ne tuba nga tukwasaganye naye kyembasabira mulabike nga nammwe Katonda abaggulira emikisa mulabike nga mufuna empenda yonna gye muntemera ndabike nga nzirayo kyendi kuluwirira kintu kitya inshallah kimu kyokka ndabike nga nyimirizaawo abaana bange nange nzimbe ku maka kale katubikwase Katonda katumusabe tetumanyi naye
ffe tuli kusaidie oba abatuvuma mutuvuma nti twefuulira ba client ekikulu oba batuvumye kiri tuli ku mazima tetulina bwe tusaidinga gye muyogedde n'empita gye tuyiseemu ku kisajja ekyo ndabidde ddala nga muli ku saidi yaabwe. Yes. Kubanga ge mazima kati yali eri aba ayo koze statement ennumye omuntu tusobya ne twetonda naye ye awadde reason ye lwaki yeetonda agambye omanyi bakadaama bakolima simanya lekera okunkaabira amaziga kati alabika gyali bitandise omutabukako kati akamanyira ako kanzigyeko waya Mbu omanye bakadaama bakolima lwaki wali olya ssente ze wali tewamanya nti bakadaama bakolima lwaki waziriza bakolima wandizire nga zaakugasa n'ofuna n'emirembe egiwasa kubeera omuntu amala funa mirembe n'aterera bw'aterera n'awasa kuba atalina mirembe agenda awasa kati era abasajja kyova abasajja abasinga agamba mukama bwampa obusobozi nja kuwasa omukazi omulala nja gattako kitegeeza nti afunye emirembe kati naye obusobozi yabufuna n'awasa ng'abufunira nno kuggwe mu maanyi go nantuuyo zo maanyi gange musayi gwange nyiizizza wadde oli muwagizi waffe webale tuwagira naye tetuyina ssanyu gy'oli mubi nnyo nze namulabiddewo katukusabire wamma naye tusabirigane towanika togwamu maanyi kangume naye ensi eno nga wakimukola naye bajja kikola naye kyemuterabira kumpa ku nnamba yammwe tugenda kuwa jasogera muwe ennamba ye mukwano bannaye ebintu by'ensi eno si byangu naye Katonda yasinga omumanya n'akakeeka kano kemulaba kembaliridde nkeyazise nno nabwe yazise omanda byoverisa njiridde wali eri ewaneiba kubanga senga abadde taliwo abadde asibyewo nga ndaba nti ennyumba nsibe negwe omanyi omuntu eyalina amaka go n'olinnya ne ku nnyonyi noddanga ne woosula abakuyambye osula eri ewasula enkoko n'ennyumba bwe baba bavaawo bagisiba gwe kyokyo omanyi obulumi obwojjaasi nekiri nekidde eri bannaye mukama nsonyiwe n'oyo omuwala mwennyini gwe baawasa kale tetumunenya nnyo alabika naye yali tamanyi musajja yaliko obuzibu kuba abawala ye omuwala abeera awo nga naye anoonya waatuula atereere baamuleeta ate naye balina bye baamulimba bambi musajja wattu watutumye naye tetuli ku saidi yo n'atusonyiwa ffe obudde bonna kiraya nti tukwefuulira bannaye katugende wamma mwebale kubaako ababaddeko tubajjukiza nnaye ensi eno twongere okuyiga abakyala naye nga tuli ku 0781015690702562157 temwerabira Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi nga ku Cobbins Motel bibakafulu bokkuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo kati ate yakutumye tuleete obulabo buno nga tukutte ne mu vidiyo gyaliraga abantu bo nti wuuyo namuwa ssente namuteekamu nti tuli mu laavu twagalana namuwa ne surprise namuteekamu ne ku ssente nze kyendabye ekyo byebimu byabadde aliko nti namuteekamu ne ku ssente yazirya temwabiraba mu kamera nga bashifa bagenzeeyo kyabadde abala kale mukwano bye awulira abantu naye mbawulira emmanju eyo kale it's okay mukwano tutuwerekera tujja tutuuka bye kale bannaye mweraba amma batulaba obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate